2 tugamba nti program ya Omusunsuzi 12 paka 2 ez'okumakya yatunulira ensonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga erya Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu mu kisaawe eky'amawulire by'osoze totegedde obudde gye beera buzibidde n'okukya ensonga zibeera nnyingi ez'oba oteekeddwa okubanga omanya kale tubeerawo nnyo bulijjo Mande paka Olwokutaano kutuusaako byonna nga bitambula bingi ebigenda maaso mu Uganda bingi ebigenda maaso Kenya n'ensi yonna okutwaliza awamu kale nze Muhammad Wamala muneka akulamusako tulabe bitugenda otambula n'ensonga zino ate olunaku lwaleero. Weewaawo bw'obanga oli mukodo bw'obanga toyagala kolagana bulungi na banno bw'obanga onyiiganyiiga ng'osunguwala mu ngeri etategeerekeka keekadde weekebera olabe weebaka kyenkanawa abakugu okuva mu ggwanga okuva mu California bwe batyo bategeezezza nti singa teweebaka tulo tumala ebyo byebimu ku biyinza okugwira bazze bagoberera abantu emyaka 50 egiyise ne bakizuula nti naddala obukodo kiva ku kuba nti teweebaka tulo tumala weekebere osobole okubanga weeyongerako essaawa ze weebaka bw'oba oyagala kusigala ng'oli mugabi ng'onyumya n'abantu ng'oli musanyufu nga tolina mbeera yonna oba oli awo gye tusobola kugamba nti eyo yamuguddeko etya oba yazze etya kubuuzaako nti wasuze otya nkwagaliza olunaku olulungi leero lwakusatu bannaffe ab'ebyentambula bakyagenda mu maaso n'okubanga ate beegoba n'abakwasaganya ensonga y'ebipapula naye ate ekyo tekigaana kutambula kyekikugaana kugenda maaso nakkakkalabya kubanga bingi nnyo n'abasuubuzi balina ebyabwe buli muntu kyenkana alina okusoomoza kwayitamu mu bizinesi gy'akola naye ate sigala ng'olemeddeko kubanga ssente ozeetaaga nise nabwire ebustemaniyo yintula mbadde hamuno Faruko olunaku olwaleero ayina emirimu emirala gyakwasaganya naye atajja kubanga atwegatako butereevu olunaku olw'enkya nkwaniriza mu puroguramu yaffe eya Musunsuzi. Ogambye nti alipoota eyo y'abannaffe ab'e California naye ndowooza economy yeesinze okutabula ebintu gyo nayiseeko mu kibuga awo ku Gazalandi awo wabeerawo bannaffe abakyala makeup nviiri ebyokwebyula yes naye bagambye olw'economy keetabuse kati n'abasajja ab'ebiwalaata babatwala okusiba enviiri nga mulaba wakiwalaata ddala talinaako wadde otuviiri naye namugamba anko jangu tugenda osiba enviiri wano babeera balanga mulaba ng'era amutwanga waki tunakutekoze tukutaddeko olw'economy nedda ssebo boyogerako be bano babuloka abalinda awo babayita bakiteezi bannaffe ababeera awo bo bayita bakiteezi naye olw'economy etabuse nti olw'ennyingiza etatambula bulungi beetaaga akantu naye omuntu watuuka okukira ssebo w'ekiwalaata ogenda okumusiba enviiri abaawunze biba bitabuse butabuse economy eba emutwala saketi nzibu nnyo ate tugamba kanao basasula zezimu kakati ate era osasula zezimu munnange neoba ogenze mu saluni kusalako nviiri bw'owaddewo ziba teziwera naye era osasula kyekimu anti ndawe basala ebirevu ne basala newe oba toyineero zonna osasula kyekimu kasita akuyisamu mashini n'amasannyalaze agagenda kuwa enviiri zonna omutwe ogujjudde gegagenda kuwa ekitundu ewammwe nga waliyo cheating kubanga ffe wakiri ewaffe bamanya nti enviiri z'okusinziira ku bungi bwazo zituta ekizigo ekyenkana bwekiti naye mmwe nga bababbo obadde oyogera bw'otyo ebirowoozo byange ne bidduka ne bigenda ku baami kati nabo basalawo okwekuuta ebizigo mbadde ngenda gamba nti ng'abakyala naye si kirungi so kakati mwene ekonomi ekalubye ndabira ddala nga mukaluubirizibwa weetaageza ekizigo ne sabbuuni osigale ng'onyirira weetaageza omukyala weetaageza abaana weetaageza ki ndowooza ebintu ebimu ebyokwejjalabya keekadde tugezeeko mpolampola okubyejjako sobole okuba nga tutambuza obulamu otherwise abakasooli nabo batandise okugamba nti ate ebbeeyi yeeyongedde okulinnya kati ekyebuuzibwa bannaffe abalimi nabo basazeewo okukwekayokko kasooli balindiridde bamasomero okubaguza naye ate bw'otunulira akadde kano ebitundu ebisinga obungi kiro ya kawunga yeeyongeddemu wakati w'ebibiri n'ebisatu so embeera gye tulimu kati yakusoomooza ebitakugasa nnyo fuba okulaba nti ate obiteeka ebbali ensimbi ozisaasaanyize ku bintu ebirala ate biyinza okuzimba okukirako ku ebyo by'osaasaanyizaako nga si bya mugaso nnyo. Yes, tugenda kutunula ensonga nnyingi nga bwe tugambye olwaleero ebitambula mu ggwanga erya Uganda. Omukyala Jennifer Bamuturaki bamuwadde paka olwaleero yasinga talabikako eri abakulu abo abakosase bayanfunye ebbaluwa emukwata olw'empaka apoliisi bagiwa olukusa tebayita warrant. Buli w'omusanze wonna mukwata omutwala eri akakiiko akabeere nkagenda maaso okubanga kamwozesa naye ebintu tebinaba kuggwa ensonga zikyali nnyingiko oba oli awo z'okuprobinga
ne Makerere yavuddeyo olunaku olwajjo Professor Barnabas Nawango twabaddeyo naye ng'ayagala omukulu amwetondere omukyala Jennifer Bamuturaki agamba nti emyaka 28 toyinza kugamba nti Makerere yakutaataaganya emyaka 28 negaana okuba nga ekwa transcript neebuuza nga yadde ajagala agifunye mu lunaku lumu emyaka 28 gyonna kyayinzika kitya okuba nti gyatambula ne giggwako nga tafunye ekiwandiiko kye kino kimukkiriza kubanga afuna ebiwandiiko bibiri certified obulungi naye era ne Makerere mekubeera nga eyogera bwetu mulimu obuzibu bwayo nayo twagendayo naye waliwo obuzibuzibu obulio ddala mu biwandiiko ebyo tubuulire bw'oba teweefuddeeko waliwo okutambuza okubeerawo naye ndowooza myaka 28 tebagenda kugatta kuba Muturaki kiba bunomo tukkiriza nti waliyo obuzibu naye bwoga nti emyaka 28 gy'emingi ekibeera bunomo yes kiba bunomo naye waliyo obuzibuzibu mu ofiisi ezisinga eyo okufuna ebiwandiiko byayo otambula era olina okuteekamu olina kiwabudde okufuna ebiwandiiko ebyo naffe okubijjayo naye ffe twayanguyirizibwa naye nga abaliyo kati tetulina kyetwawaayo sina kyenawaayo nze kubanga wakuba nti ogenda awo ofiisi dda wano dda wali naye nga bw'ogenda wali ku senate mangu ewa academic registra ensonga ezo zikolebwako ndowooza kyalwamukko naye finally omukyala yayinza okuba nga teyakiwabudde kubanga emyaka 28 gibeera bunomu naye kati nammwe mukiraba bulabi kigambibwa nti omukyala bbaluwa ye yamuweesa omulimu kakati ate yali yeetaaga ki okugenda okutambula okwegayirira mumpe ebiwandiiko mukole bwe muti ne bwe muti but anyway nabadde muwuliriza ng'agamba nti kati we bituuse ebibuuzo bamusuulako bisuule ayagala bamuwandiikira ebibuuzo in advance bye bagenda omubuuza babimuweereze nga lwaki ensonga gye yawadde agamba nti bino ebigenda mu maaso bitaataaganya ekifaananyi eky'ennyonyi y'eggwanga kwakwekangabiriza sebo twogera ku nnyonyi y'eggwanga ennyonyi eno jjukira nti gye buvuddeko si mwe mwali abatunzi baaki ab'enseenene abayitako ne bagenda ku nnyonyi ako ne katambula era ekyo nakyo tusuubira nti oba oliawo kyakanga abalambuzi kakati ate tukyali ku olwo ne wavaayo ekyemisaala emisava ne kitambula kakati ate tubadde tugezaako okwerabira ekyo ate tutandisa ate ebiwandiiko tulinga nga babadde bagenda obivaako ettendekero ekkulu ery'e nalyo livuddeyo kati bw'otunuulira ensonga zino zonna nga ziri ku nnankulu w'ekitongole zirina engeri gye zinafuyamu enteekateeka yonna ey'ennyonyi y'eggwanga kati ayagala bamuweereze ku bibuuzo just alihasinga abeere redde tabagambye nti tagenda kujja naye agamba mumpeereze ebibuuzo yasoose okusaba ebibuuzo wala tetulina abantu betuweereza bibuuzo nekisinziira nti kati bagamba nti tukuprobingako kino nakiri kitegeeza ate kubba bibuuzo n'oyanukula kyate neneetegeka anti kati ndowooza kyebavudde bagamba nti probe committee eno ebeere nga erimu abamuli nga babajjeemu ebigenda mu maaso birabika nga confidential classified information oba abadde atya kamera kale kati agende maaso okubeera nga ayanukula awatali kamera ayinza okuba nga abadde atya bamawulire ogendayo biki ebyokumukunyakunya ebyo kuba bebivaayo bajja ne bagenda n'abantu bangi ndowooza kakiiko bangi buli omu abamusimbye eriiso naye bw'omutunuulira engeri gy'azzenga yanukulamu ebibuuzo bye era ng'olabe ebirala agamba siina ansa y'ekyo ng'omulaba atamwa mukazi wattu yeetaaga okwetegeka ajja yanukule nga byayanukula oba balina obbinoonyerezaako oba ki kubanga bw'otunulira omukyalo ono tukkirize tugaane tetwagadde bwagazi abamu naye nga mukiraba nti omukyalo ono yejjeerezebwa okuva ku ntandikwa ani yamujjeereza ebbaluwa eyamuwa omulimu eyo ebbaluwa gye balina okunoonya ebbaluwa eyo ennyonnyole kubanga ffenna tumanye emitendera girina okuyitibwamu bwe babeera bagaba emirimu naddala mu bitongole bya gavumenti kubanga nsimbi ya muwi wa musolo ye begenda okukola ki okusaasaanyizibwa ku muntu oyo abagenda okutuula mu ofiisi emirimu oluvannyuma lw'ogiranga mitendera kyawe egiddako kakati emirimu we gibeera gyalangibwa ne kampuni n'ereetebwa egenda okusunsula ate kampuni ne bagigamba gundi paakingamu obubwogende awatali yadde nakugijjako ssente ze baali bagiwadde kati kitegeeza nti ebbaluwa eno yerimu obujulizi obwenkomeredde ku buli kimu kyonna kye beetaaga okukola ki okumanya ku mukyalo ono munaffe Bamuturaki kakati ate ebbaluwa eno si yeyeewandiika emabega wa bbaluwa waliyo omukono kakati omukono guno gwawulirizaani okuwandiika be balina okwanukula ebintu ng'ebyo kubanga ne kugamba nti jangu munange okole yafeesi yiiyo ekirungi minisita Jeno Katumba Wamala lunaku olw'enkya naye bamuyise ku lwokuna naye ajja annyonnyola endowooza ku by'ebbaluwa oba oliawo ajja kumalawo byonna halubbaluwa ebadde egenda maaso omukyala afuna era just agenda tugamba bye yasomamu
anti kati kubanga waliwo ebbaluwa ejja byonna byagenda kati kigenda kumalawo byonna ndowooza n'emivuyo egibaddewo yafuna atya lwaki mwawaye kigenda kwongera ate tukonfusinga mo batugamba nti cabinet bwe yatudde omukulu yakubye emmeeza ng'agamba bino bive mawulire lwaki bagenda maaso mu ssentebe yakubye emmeeza kulembeze wa ggwanga ku nsonga yabamuturaki engeri y'ebintu gye bikwatibwamu naye bino byonna minisita weewa agenda kujja mu kakiiko abeeko n'ensonga za nnyonnyola naye ate ogenda okulaba nti ebimu ku byagenda okwogera ate biyinza okuleetawo ebibuuzo ebizibu ennyo nga kigenda kaluubirira bannaffe bano abakakiiko kiyinza obutaba kaluubirira kubanga ye ssentebe Joel Ssenyonyi alina obuyinza bwonna obumuweebwa okuyita omuntu yenna alina gw'ayagala okuyita ajja nnyonnyole naye ate kiyinza okumukalu abantu abateekeddwa okuyitibwa okujja okuggusa ate ensonga eno bayinza okuba nga bazitowa munaffe ayigigi bulijjo kyagamba nti nejjera nerengedde munaffe deputy speaker Thomas Tayebwa ng'agamba nti abakulu baleme kuinterferinga na kunoonyereza okuba kugenda mu maaso ku bitongole ebyenjawulo ku bantu ab'enjawulo baleke anti abakulu mubamu omukulu yadde alifalinga ndowooza ku kya munaffe tourism minister Major Tom Butime okuba nti ate yakubira omukulu akasimu akaleka nti ate kamutiisatiisa naga nti baleke bwakibanga kunoonyereza naye waliwo ate ebizibu omanyi ffe Busi yatugamba nti awali abamanyi wabaawo omumanyi kati osooka ne wetolola mu bamanyi bonna naye we mutuuka ku oli muba mulina kola ki kunyenya mutwe mugambe nti yes ekyo amazima gali nti kirungi minisita alabikeko mu maaso g'akakiiko kubanga ensonga ezigenda mu maaso zimukwatako naye ate bwe kibanga naye yawuliriza bbaluwa gye yagondera ate nga twabiwulirako nga bigambibwa mbu ebbaluwa eyo gye yagondera kakati nze siraba kipya kyagenda tunnyonnyola mu nsonga zino okugyako ng'eyawandiika ebbaluwa agenda kumutuma abeeko ne byannyonnyola naye bwe kitaba kyakumutuma ndowooza ensonga zikyalanda anyway kale katulinde tulabe ate olwale bwe tunazibira oba anajja ate enkya tujja kugamba birala bw'anaaba tazze tunalaba nga bamukakunguzza okumutwala mu kakiiko buli muntu alina ekyokukola bamugambye bw'atajja tugenda kukozesa omukono ogw'ekyuma naye abagambye mumpeereza ebibuuzo kati tebanaba kumwanukula kiri kati katubalindiriye tulabe oba banaamugondera oba yanaaba naye nga poozi ogiraba yo yeeyo simairo yeeyo anti olina okuba musanyufu okupromotinga ennyonyi yaffe eyaki neminisita kyavaavaayo wa tourism nagana nedda kino kyogenda mu maaso okutyobola ekitiibwa ky'ennyonyi ate abalambuzi mwongera kubanyigiriza tebayinza kujja nga bawulira vulugo ono agenda mu maaso okubeera tubikwata empolampola bino bya mu nnyumba pulezidenti oluusi bw'aba ayogera otera okumulaba ku mikolo egy'eggwanga oluusi nga tayagala nawulira abazungu nga bayingira mu nsonga zaffe n'abizza mu Luganda nga bino saagala bali babikole ki babitegere kyebigenda mu Luganda naye no nayaga nti ensonga za mu nnyumba basobola ozikwataganya obulungi ne batagenda mu maaso boolyawo kijja kuggwa era ennyonyi ejja kutambula ndowooza mu mbeera naye nga zino bilioni zetwogerako bilioni 498 loosi zetwakakola okuva mu mwaka 2019 lwetwalivampinga ennyonyi y'eggwanga oboolyawo ndowooza kyekyasinze okuleeta halubalu eno n'okwemulugunya kwa Auditor General's report eyo yalaga nti waliwo bitatambula bulungi naye nga teviira ddala oba olyawo ku nankulu w'ennyonyi eno omukyala Jennifer Bamuturaki CEO waayo batereze ndowooza funa twagala eggwanga ogenda mu maaso patuli bw'okitunuulira ate omukyala takubiddwa nnyo bwe twogera ku mwaka gwa 2019 awo balawo emyaka gya COVID-19 ebiri abantu gye baggalirawo amawanga gaabwe nga teryakkiriza muntu kola ki kuyingira mu ggwanga ddala kati bw'omala okuggyako emyaka egyo ebiri tuba tuyingidde 2022 siweewaawo so kakati ate twandikoze tutya ssente ng'ennyonyi yaffe yali anti bwekulaga n'ogwa covid gwennyini ne guno gwe yakolako just omwaka ogumu nga tuyingidde mu loosi eno loosi ya buwumbi 498 ziba nnyingiko anti kakati bw'otunuulira bannaffe bano okuba nti ennyonyi yali tekola ate otunuulire ebiro ebyo okuddamu okwekuŋŋaanya mpozi bannayuganda ekiyinza muli eri okugamba nti tekyatukola bulungi gy'emisaala egyateekebwa mu lujjudde kati oyinza okugamba nti maybe losses ezo zonna ekitongole kinywebwa okuba nga kisasula abantu bano nabwe kituuka ku nkola endala ndowooza covid-19 ono
takoze bulungi kubanga twalaba okuva mu mawanga amagundiivu ge twayituwa ekitiibwa tugamba nti eyo n'eyo nga bagamba nti kakati abo ennyonyi yagaddewo bakozewo batinewe bati losses bakendezezza abakozi kakati abo abaali bali mu kintu already bwe babanga nabo baakubwa bwe batyo kakati ate Uganda eyali yakaddamu obuzzi okubanga esitula ekitongole kyali anti abo twagala okutereeza kubanga ebyasulwa ziri byo byali biki ensobi waliyo incompetency financial mismanagement ate ebiryo era bye banoonyerezaako mu yaffe yennyini banoonyereza ku nnyonyi naye ng'ate general disease mu bitongole ebirala kubanga lwakuba kale kino tukitaase kubanga okuviira ddala ku nteekateeka eya privatization oba oliawo ne nationalization program ezatambula edda sisuubira nti bayinza okuddamu okukwata ennyonyi y'eggwanga okugizza mu mikono gy'obwannannyini kyemuvunaana oba oli ate abantu balina endowooza baga nti oba gavumenti egiremereddwa bagizzeeyo mu mikono gy'abantu kubanga enebeera national carrier nga yaggwanga balina competinga na private farms nazo eziri mu aviation enesigale nga yeeyina ekitiibwa kyayo ne management yayo nga nyonyi yaggwanga ewese tulengera ensi ez'enjawulo Rwanda Air Kenya Airways abenjawulo abo nabo balina gundi pride yaabwe eyo South African Airlines nizo ziri mu gavumenti nga zivunaanyizibwako naye nazo tezikola bulungi naye ngaera oba oliawo bw'otunuulira emyaka gye twamala nga airlines estallinze omuntu yeebuuza nti baaligamu ki kuba twalivampinga ensimbi beewola neewole okugula fleets zeno zetulina twali tugigulawo batugamba enguzi kakati enguzi yavuddemu tulina okugirwanyisa ate amalala agaasula yasooka agamba nti enguzi kati tekyasoboka kulwanyisibwa era ffe abantu ba bulijjo ffe tulina omukwatirako naye nze omukyalo ono Bamuturaki nyinza omuvunaana kintu kimu bwe kiba kituufu ng'ebiwandiiko by'alina tebimukkiriza kutuula mu yafisi gy'alimu kubanga mu bulamu bwa bulijjo omuntu omugunjufu waliwo bayinza okutuusa okuwa n'olabira ddala nga wali sensitive n'ogamba ekyo sijja kola ki sijja kikola tulabira ku bannaffe ab'ebyobulamu ayinza okuba nga abadde mu kugunga ekintu akijjanjaba naye n'akutunuulira n'agamba nti kino sigenda kisobola era n'akurifaringa obeeko n'omuntu agenda okukola ki kati bwe kituuka ku ky'emisaala emisaala si yajeewa si yagereka omusaala gwe kubanga tebinaba kuvayo nga bagamba nti bwe yajja n'atula mu ofiisi ne yeewa emisaala obukadde ekinaana obwo si ye yabwesalira okubwewa naye we kiba nti talina bumanyirivu na buyigirize bimumala kutuula mu yaafiisi eyo awo nnyinza okumuvunaana naye ebisigadde kubanga era bulijjo nammwe abamu muyina gye mukola naye lumu ojja kuba surprised ng'ate omusaala gw'ofuna nga guwuniikiriza abantu abalala kati gwe wajja buzi ne bakuwa omulimu ne bakugamba nti wamala okusinziira nga we tukulabye tugenda kusasula obukadde 6 kakati ate bwe bukya ku makya nga Fed afuna kamu n'ekitundu awo n'atandika ogamba naye nga bonna bakeera ku makya oba okitegeera nti gwe oyinza obutamanya nange nyinza obutakola ki obutamanya oba oliawo ndowooza kibalina okukola y'ensonga ya salary review kuba nze ndaba buli wabaawo ebitatambula bulungi abasomesa bavaayo ne beekandagga abasawo bavaayo ne beekandagga ne boogera ku salary review tulina restructuring salary scale ne babyogerako boogezi naye tebikola kubanga zino parastatals zo zibeera ne vote yaazo naye nga bo beekolera budget eyaabwe kati nga bwolengera KCCA bwolengera URA Uganda Railways Corporation UNRA ezo parastatals za government baba balina vote eyaabwe under main ministry kati nga bano abali mu works naye nga bw'otunulamu n'olaba nti ate beegerekera emisaala egyabwe bo nga bo budget eyaabwe bagyetambuliza wadde balina vote okuva mu ministry ndowooza wateekeddwa okutunuliramu ekintu ekyo ensonga eyo giraba obulungi anti bagereka but there is somebody who approves anti kati naye ngera kyabwe bali answerable to minister wa works naye still nga beetambuliza ebintu byabwe bo nga bo bali independent kati ndowooza we walina okutunulirwa nga era bwe twalengedde nti batunulidde ensonga eya maaja n'okudissolvinga ebitongole ebimu ebya gavumenti ate nayo kyalese akavuyo kanjawulo mu parliament parliament ebitongole ebimu babiteekawo by an act of parliament toyinza kumala ga bidissolvinga bwe bati 257 okusooka baagala badissolvinga oba bajinga ebitongole ndowooza 63 twatulabengedde ndowooza kuliko Dairy Corporation Cotton bikoze bitya authority abakotoni bakyakola kati nawe gyebiri Dairy Development Corporation waliyo Cotton waliyo UNRA waliyo Uganda Road Fund kati ebyo nabyo
parliament ababaka tebakkanyiza ate na cabinet cabinet egamba kirala bagamba bwe tubigatta ne tubimajinga kigenda kukendeezaako public expenditure abaka bagamba mubigatta ate bigenda kumalawa emirimu gy'abantu ate tetulina kye tusasula abantu kati awo nawo kirina okukolebwa mu kadde kano caucus bwe yatula ku lunaku olwokutaano luli baavayo nga bakkanyiza bamajinge okusooka ebitongole 5 mu 3 naye bwe bagenze akakiiko akateekebwa aka parliament okutunuulira ensonga ezo zennyini ez'okugatta tekandi bakufulumya alipoota ntongole kati oba oli awo omuntu agamba nti naye bw'omajinga wano otulinnya ku bugere kino bw'okijjawo kati tunulanga byamasannyalaze oba mulimu bimeka mulimu era UEDCA mulimu abagasima abagayulatinga abagadistributinga kati bonna ogatteko umeme kati bonna baagala babagattaawo omulundi obuzibu buli nti oyinza okwesanga ng'ebyo ebitongole ebimu ku byo ng'ebitundu 9.5 ku 100 abantu baamu abalina emirimu egy'enjawulo oba oli awo bayinza okuba nga nabo bagifunanga omukyalo ono Bamuturaki akadde kano anoonyerezebwako kati awo weekanga nti wabaawo contradiction bwe tugamba nti kino tugenda kijjawo ng'akasimu kavuga gundi ngenda kuba nkoze ntya especially emirimu bwe gibanga gyatondebwangawo gyagunjibwangawo just to reward kubanga waliwo ebimu ababaka gye buvuddeko bategeeza mbu abamu mbw atuula n'alowooza n'agamba kakati ono yali mwana wa gundi oba gundi kati tukoze tyo okukola kino mbu nga bagunjawo awo ekitongole nga bamuwanga atandika okukola ki okubanga ate akimanaginga kati awe wayinza okubanga waliwo obuzibu otherwise enteekateeka eyo ndaba nti simbi naye ku mulundi guli bwe yali eteekeddwamu amaanyi era ojjukira nti bannaffe bali booyogeddeko ebitongole byexistinga naye nga biri mu mateeka bali bagambye nti bagenda mu kkooti babasasule ate nga mu mbeera eyo toyinza kubanenya ndowooza gavumenti egenda kwetaaga kujjayo omukono gwa kyuma ku nsonga eno kiyinza okwefaananyirizaako nga bwe twali mu covid-19 ngambye sigala ewaka bannamateeka bagambye kityobola eddembe ly'omuntu omuntu ateekeddwa okutambula n'agamba tambula nkole ki nkulabe naye bwe kitaba ekyo ebitongole bineno biyinza okutwala akadde okubanga bisaanyizibwawo naye ng'ate wobitunulira byonna okusinziira Uganda nga bweyimiridde ekonomi yaffe nga bwetambula tetulina ssente zisobola kuwanirira bintu ebyo kati waliwo agamba nti ssente zo weeziri kubanga walabye byabadde bitambula bataddewo buwumbi simanyi 3 oba buwadde minisita Mao buli muti naye nambu agenda okumuwakanya kwatirawo okusinziira ku ddala lyoliko waliwo abagenda ofuna 10 waliwo abagenda ofuna 2 kakati awo omuntu atandika okwebuuza nti ezo zo nga weeziri ne mugamba nti tewali ssente amazima gali nti ebitongole bineno bisigala binyunyunta omuwi w'omusolo twalaba minisita Matiya Kasayija bwe yalabikako mu lukiiko olukulu olw'eggwanga n'ategeeza nti kaakati Uganda weetuuse tewakyali ssente mu ggwanika bw'otunuulira obusungu n'obukaawu bannaffe abasajja abo bali ku kkubo bwe bakozesa okubanja ebipapula bannaffe ab'ebidduka olabira ddala nga mu butuufu ssente bazeetaaga eggwanika kkalu lyandiba eggwanika temulika obusungu bungi bw'owulira nti ono yatutte zino n'atwala ziri oga nti Uganda nsingagga ssente zomwe ziri kuba bazitwala naye teziggwayo ezo zabigwa tebiraze naye zinene ezabino ebiri mu oda ebimanyiddwa mbu teziriiyo anyway kale katulinde omukyala bw'anaaba alabiseeko leero oba enkya naye nga ensonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Kenya nga bwe twagambye nti enteekateeka zaabwe ez'akalulu zikyatambula wali ate abavudde mu ttiimu eya Kenya Kwanza abagenze mu kkooti etaputa ssemateeka erya Kenya nga baagala ewandiike eyimirize ekya kkooti ensukkulumu okola declaration singa omuntu abeera agenze okwemulugunya ku bululu bwa president baagala bano kkooti etaputa ssemateeka naye fulumya ekiragiro ekiyimiriza kkooti ensukkulumu okugenda maaso okola declaration nti president gundi naddala mu kutaalinga awo nengeddeyo waliwo omubaka omu n'abantu abalonzi ab'enjawulo abatuta okwemulugunya kwabwe mu kkooti wali twalengedde abantu abalala 8 nabo abagenze mu kkooti ensukkulumu nga beemulugunya ku bya munnaffe president elect Dr. Samuel William Ruto ku buwanguzi bwobwo kinaasoboka tekigenda kusoboka sigenda kutambula kino kkooti eno etaputa mateeka eri nsukkulumu ate ng'ennaku zirina kubeera nga ntono ddala zirina kuba 14 kubanga buli kimu kiri disposed of mu nteekateeka eno ey'emisango gyabwe kati awaliwo nawo akusika mugwa okwatandise olunaku olwajjo omanyi okusookera ddala bino byonna ebikolebwa nkiddamu nti ddembe lya munnabyabufuzi kubanga bulijjo ssemateeka ndowooza okuva mu mawanga gonna okwetoolola ensi yonna
alagira omuntu yenna abeera yeetabye mu lwokaano lwonna okulaga obutali bumativu mu mbeera yonna okuyita mu kuddukira mu mateeka singa biba tebitambudde bulungi. Naye ku mulundi guli twagamba nti bannaffe ekitongole ekiramuzi mu ggwanga erya Kenya kyali mu kattu, David Maraga alyoka asazeemu akalulu ako, naye ate ku mulundi guneeno ebintu byongedde okuba nga bizibuwala. Kubanga kakati bw'otunuulira process zino zonna ezigenda mu maaso, nze ntunuulidde ninze ndabe engeri munnaffe ono Juliana ne banne statements ezo ezaakolebwa banajjayo obujulizi tebagenda kubujjayo. Kubanga ate bw'otunuulira kooti bw'enaayagala oba oliawo singa ebiwandiiko ebyatwaliddwa era Mwami Odinga singa bibeera birimu okwetaagisa bano bajje babeeko ne kye balambulula ku nsonga eyo, abantu banene ate balina okuzibira akakiiko k'ebyokulonda. So ku mulundi guno tuyinza okugamba nti ekitongole ekiramuzi mu ggwanga erya Kenya kiri ku kigezo ky'amaanyi. Jjukira ebyo byonna bigenda mu maaso, naye tuyina bannaffe bulijjo abavaayo ababazungu b'otugambye pulezidenti waffe batera okuzza mu lwewaffe eno baleme kubitegeera. Ku mulundi guno twabalaba nga abasinga obungi ebitundu 98 ku 100 bo tebalina vulugu gwe balaba mu nsonga ezo. Kano Kizza Besigye yagenda mu ggwanga erya Kenya naye era bwe yavaayo naye tetunnaba kuwulira oba oliawo ng'alina byagamba nti bino tebyatambula bulungi, bino tebyakola bitya. So ekitongole ekiramuzi kiri mu kattu ku mulundi guno, naye katulindirire tulabe nakyo kirungi kijja kumalawo akali akandibaddemu bw'oba oliawo Ruto alina amakubo amalala ge yayitamu okuwangula na biki. Kooti bwe namwejeereza ensonga ne zitambula bulungi kijja kuba nga kitukoze bulungi, naye nga tukkirize tugaane bino byonna bigenda mu maaso. Panika eri kukuba nti abantu banene ababiri betwogera ku mpologoma nkadde mu byobufuzi ezaawangulwa ate omuvubuka si kya bulijjo ekyo bannange tukkirize. Si kya bulijjo. Bijja kuggwa ennaku z'omwezi nga 5 naye nga biwedde bitya. Ensejja kubanga etegedde munaffe William Ruto yawangula mu bukyamu, banasazaamu okulonda, banalangira kuddamu kulonda, byonna bijja kubanga bitegerekeka ku olwo nga 5 omwezi ogujja ogwa Septemba. Si wala nnyo naye nga ttiimu zonna zaayungudde. Ttiimu ya Samuel William Ruto Doctor naye yayungudde ttiimu eyiye ey'abannamateeka ne bali ne bayungula eyaabwe. Kati ndowooza bwongo brain power ina okubeera ng'ekola. Anaasinga okutaputa ensonga y'anaatwala oba oliawo akalulu kano okubeera omukulembeze w'eggwanga erya Kenya owokutaano. Naye ng'ono yolede bamugazeetinga bamuyingiza mu biwandiiko ebitongole eby'eggwanga erya Kenya biraga nti President elect owokutaano alindiridde okubeera nga akuba ebirayiro okutwala eggwanga lino emyaka 5. Ate bannansi bonna bamukkiriza mwongere emyaka 5 gy'emyaka 10 egyabwe gy'olina okuba nga bakulembera ebisanja 2. Naye nga ku ggwanga erimu ku muliraano mugamba emyaka gy'okukalakata, naye ate wekituuka eri mugamba okulembera. Ebigambo ebyo kususe mu 10. Kasajisukka mu 10 n'okweyongera yaawo. Kubakola ki? Tekuba kulembera kuba kalakata. Anyway, kati omulemu katono nnyo tujje obubaka buno. Tugenda kudda n'ensonga endala ez'enjawulo ezikira ku ezo wano ne bwe lw'eggwanga byatambudde mu kisaawe eky'amawulire.